sabbiiti ewedde KCCA yakola ekikwekweto mu yaggalira amaduuka g'abasuubuzi ekyebando mu ggombolola y'e Kawempe olw'obutasasula musolo. Bannannyini maduuka gano beemulugunya ku musolo ogubasabibwa gwe bagamba nti tebagumanye. Naye problem weeri ssekanso n'ekuwooza omusolo ng'ozimba ekizimbe, n'ekuwooza omusolo ng'otaddemu bizinesi, n'ekuwooza n'omusolo omupangisa ali mu nnyumba. Olina omulaba ng'omuntu amuyisiza n'okwata omuntu sayidi eno n'omukwata sayidi eno ng'omulipa ku gundi omuteeka ku kabangali n'akwewozaako nagani nasasula renti n'ensasula ne layisinsi mugende wa landlord oba oyagala akole ki. Ffe bavubuka lwetandika bwetandisi naffe oganda ffe tujja kukakalukana n'abantu katugezeko okweyiyayiya mpolampola Kawempe ffe tugibeeremu bulungi naye batunyigiriza mu mbeera enkambwe. Bano bagamba buli lukya KCCA bongeza omusolo kyokka nga tebaweebwa nsonga. Bali bamanja $5,000,000 nenga n'ensasula y'essatu bwe naddayo nga bamanja 6. Buli lwenzayo ziba zeeyongerako bweyongi tezikendera sitegeera oba gundi penaliti ze bateekako za ngeri ki zizatulemu okutegeera. Kyokka bagamba nti n'emyaka gye baamala nga tebakola olwa COVID-19 nagyo bakyagibabanja na buli kati. Neza COVID zonna baaziteekako kyokka tetwafunayo wadde ennusu n'abapangisa Museveni agamba tebasasula n'emmere ye yagituwanga naye twakabanako nti bannange mutwete muggyeko wakiri COVID nesereza COVID emyaka egi bakole ekirango ti buli mwavu ali mu Kampala aveemu tunoonye gye tudda kuba twandigambye katubeere mu Kampala tweyiye bamutugobyemu. Abamu batubuulidde nga bwe batunda ebintu ebyonooneka amangu kyokka KCCA bwe baggala tebakkiriza kujjamu n'ekimu. Okugeza abapangisa baffe abalina dayali bajja ne baggalawo bizinesi yaffe baziggalawo amata gafiiramu abamu balina restaurants boggalawo bizinesi yaffe zifa tetukola. Kati mmeeya wa division ya Kawempe Emmanuel Sserunjo gy'avuddeyo okuwolereza bannannyini maduuka gano olw'embeera y'omusolo gye bayitamu. Ono omupangisa waddembe okugenda mu kkooti n'awaaba kubanga ekizimbe si ateeka okusasula property rates ate eyo si engeri entuufu ey'okubanjaamu omusolo gw'amayumba. Kati nze nga supervisor w'abakozi mbagambye temuteeka siiru ku maduuka g'abantu wabula mubanje property rates ng'amateeka bwe galagira. Amateeka gagamba ki? Obwedda bagenda baggula amaduuka agaali gaggalwa. Daniel Nuwabino omwogezi wa KCCA asabye abasuubuzi bonna abalina okwemulugunya okugenda ku KCCA beekubira enduulu ensonga zaabwe zikolebweko. Okutuuka ku nsimbi omuntu z'alina okusasula mu property rates omuntu agerekebwa era n'aweebwa omwagaanya okujja okwekebejja ensimbi ezimugerekeddwa bw'abeeramu n'okuziwakanya n'aziwakanya ne ziterezebwa era n'amanyizi z'anaawaayo mu mwaka. Mu kiseera kino abasuubuzi abamu tulese bazzeemu okukakkala by'egyabwe ate ng'abalala bakyaggaddewo balinda kulungamizibwa KCCA.